fange nkera nkudi abantu balinga bagamba tukuonye gendera ddala weraba bakuteekayo mu ttaka tugende mu nkudi kitaawa wumule mirembe bwe kyali abagoberera ebyafaayo mu ddemu okumanya kitaawa tiyali wakabi lwafa enkeera yali nkudi abantu balinga abeekulisa kumakya abantu emitwalo ebiri Abitex jangu wano onjulire tukyalina budde bw'abavubuka baamyuka minio okitegedde namyuka eminio simanya bampeerera amini si yakuzaala liri pazo funa omulimu okole ekyakugobya mu boys dormitory watubba nekajja wano ku site yange nekapama wako kaliri pazo kandoge nkulete ku nyumba yange ogikoleko ki osulawa masiikini kasula mulogi nze liri pazo ne bwonanvuma nzo sivuma bazadde b'abantu I'm not cheap to that level nze ndagabye nnina nze nakavuga emmotoka 8 nina emyaka 27 nakavuga emmotoka 8 my life is documented keberako okwo ku account zange zonna gye ziri era nabadde njagala nakugula mmotoka ndala n'ekasuku kwatugulira wamu ya brothers kasuku nangamba John yalindamu tujja gula omwaka ogujja soko omalirize nyumba kwa kasuku naye ina byamaliriza naye ina jazimba apartments ze mulimu olutalo lutayinza kubeera nga weeyagaliza oluyingiramu wakati naye simanyi mutyaba kyankoze ankedde kuba nagamba SMX owefuula atalaba lutalo lwa Lil Pazo wamu ne Tamale Mirundi Junior ne mugamba ebintu ebyo sandyagadde biyingiramu naye mutyaba nga omanyi lumu alindeetera akabasa kati nzuno nduyingiddemu wakati simanje luvudde simanje naye ngambi luyingiremu kaawo wakati Lil Pazo akatamike nasembeyo okulaba olunaku olw'eggulo ngeri gyayingiddemu Tamale Mirundi Junior ne Tamale Mirundi Junior katatu sitamire nani nno ng'ali mu kanzu ze mu kanzu ye sirabyemu kamunda kozi olutalo sirina luyingiramu nnyo sijja lusobola luno actually sokulabe ngeri Tamale Mirundi Junior gyasobodde okubeera nga replyinga mu Lil Pazo ne Tamale Mirundi Junior no naye alina ebigambo bye otaba oba werawo omutima omunafu ebigambo byandikuyisaamu eggaali kankutereka akatambi katamale ka Lil Pazo then oluvannyuma nkutereko Tamale Mirundi Junior byasobodde okubeera nga amuddamu kasinabeera nga mbikuteerako wano ku SMX Media sobola nnyo okulangira bizinesi yo otukulako obukubiziko enamba y'essimu gwe ebisigadde n'obitulekera Simba esimu eri wankubira yingine yambulire lwaki teyazi Salumu ingeniya lwaki teyazi ingeniya ajja kutubuulira akatuvaamu olwali sebo ndi ku site nga temwazze kuzimba nga temwazze wafiiriddwa gwe musajja gwe kankubuulire nja kukugoba wano swimming pool temunagitandikako amayinja nagayiwa luuliri wali olusenyente lubalage naluyiwa dda ennyumba eno njagala eggwa omwazi guno njagala yetsege mwakizinye naye tugenda kiteekako amasannyalaze yes abaana bajja nakatuukidde ku saiti wanaanaawa tewaliiwaaliwo olowooza matiriyo mugula wakwonoona musajja gwe don't play in my money nze nja kukugoba nakagoba bayinginiya babiri ku saiti eno banne mulabye amasimu ge tubeerako tetukyalina budde bw'abavubuka baamyuka minio okitegedde namyuka eminio simanya bampeerera amini si yakuzaala liri pazo funa omulimu okole ekyakugobya mu boys dormitory watubba nekajja wano ku site yange nekapama wako kaliri pazo kandoge nkulete ku nyumba yange ogikoleko ki osulawa masiikini kasula mulogi nze liri pazo ne bwonanvuma nzo sivuma bazadde b'abantu I'm not cheap to that level nze ndagabye nnina nze nakavuga emmotoka 8 nina emyaka 27 nakavuga emmotoka 8 my life is documented keberako okwo ku account zange zonna gye ziri era nabadde njagala nakugula mmotoka ndala n'ekasuku kwatugulira wamu ya brothers kasuku nangamba John yalindamu tujja gula omwaka ogujja soko omalirize nyumba kwa kasuku naye ina byamaliriza naye ina jazimba apartments ze bavubuka mmwe katubabuulire mu aba boys dormitory mugende mukole febe muliko twakola dda okitegeera twakola dda
Salumu mubuuza yoyo. Bino si byapa. Nina byapa bisatu. Tukende wamma. Nti joko izini. Site lere wedde. Kitaawo yafange enkeera nkudi. Abantu balinga bagamba tukuwonye. Gendera ddala. Weraba. Bakuteekera omutaka tugende mu nkudi kitaawo awummule mirembe bwe kyali. Abagoberera ebyafaayo mu ddemu. Okumanya kitaawo tiyali wa kabi. Lwafa enkeera yali nkudi. Abantu balinga abeekulisa. Kumakya abantu emitwalo 2 Abitex jangu wano onjulire. Emitwalo 2 Kwero Beach. Tewali gwe bw'osalawo okutwambala. Tukwambala mu mbeera yonna gye tuba tuwagala. Oba yakuzalawa ebiruma. Kitaawo lwafa abantu balinga abeekulisa nti tukuwonye baakeera mu nkudi kumakya. Oddangayo nno. Ate sinnaba nkyalimu akaseka. Mujjukire bannamawulire baŋŋamba owaye twanguwa tumalirizo kavalinga eno tujja tetulina ku missing moment ne muzagenda okuwera ku 11 nga buli munnamawulire ali Kwero Beach. Abantu ne bagamba ate kati ebyo bigenda kutaataaganya enkudi. Tekyalobera abantu keera Kwero Beach. Nozootegedde nti lundabe wakabi ate n'okuzootegedde nti lundabe wakabi ate n'okuziika saaziika. Sajja ate ne ssente n'enkuwa miliyoni 11 ng'otegeka okusaba kwa kitaawo. Ekyengera 11 ogende mutegeka omukolo. Enkuwa ssente ne mugenda ne mutegekera sajja. I wasn't there sajja nakuwa miliyoni 11 ogende otegeke ne muli ennyama yange ne famire yo n'omukyere ne mulya ku ssente za lunnabe. Ni omukolo ne gubeera gwa kitiibwa ne muleeta saawundi ne musiba tenti ne mugula omukyere n'ennyama n'amazzi ga spice dana water ne shiba water. Tulidde tunywedde break za chains tujagudde kogula ako bebe. Kino kyokoze ngenda kinyumizaako bannamasaka lwakuba ennyimba zaffe ozifuddeddemu. Stop that violence. Ako bebe simanyo watuyise tuwebuulira wano naye ennyimba kati tulina okuddayo tutereezeemu. Saawundi eno gyoleese ennyimba zaffe ozifudde ki? Demo. Ne ako bebe ngenda kwetooloola nga sinaba kuvaabula mwasi eno nkekkolako. Ekyo kirinkolera embulamu kyabuntu. Mufuushirire ekintu kino okuba ako kamiliyoni yampa ngenda kuyimbisa kadongo kamumbi nyaga ate bireke kubuliza chini ekyo kiwedde. Webali nnyo ako bebe alubamu tujagadde ate webali kwagala ffe abayimbi abato. Ako bebe atambula n'omulembe tava ku mulembe abayimbi mukoppe kati ako bebe atutu